wa taata mwana wa dadi nzikiriza nti kizibu nnyo okusanga abantu 15 ku bo tebawuliranga ku kampuni eya DHL kyokka bangi ku baali bagiwuliddeko awo we bakoma mpozi n'okumanya nti kampuni etambuza bitereke naye muganda wange eno y'emu ku kampuni ensajja eziri ku mutendera ogw'ensi yonna kati abadde asagaasagana nkusaba kkalira ne bw'oba olina ky'okola sooka okizze ku bbali twolekedde Germany muganda wange DHL kampuni y'Abagermany wadde nga yatandikibwawo mu ggwanga erya Amerika kyokka yagwa Abagermany ne bagezza ebaddewo emyaka 52 ekiyise yatandikibwa mu mwaka 1969 e San Francisco mu America. Abasajja abaagitandika baali basatu: Adrian Dassler, Larry Hilbrod kwoteka Robert Lynn era be bavamu erinnya DHL naye ku lwaliro ekitebe kyayo kiri Germany. Ekimu ku by'otamanyi ku kampuni ya DHL buli mwaka etambuza ebitereke ebisoba mu kawumbi akalamba n'obukadde 600 okwetoola ensi yonna nga ne mu ggwanga erya Uganda ebireetamu. Akakabonera ka DHL akalangi emyufu n'eya kyenvu katongozebwa omwaka ogwa 2022. Eno kampuni gy'olaba ye yakwasibwa omulimu ogw'okutambuza eddagala erya COVID-19 erya Pfizer-BioNTech era eno erina ekitebe kyayo mu ggwanga erya Germany, erina ekitebe Florida mu ggwanga erya America, erina ekitebe Singapore, erina ekitebe Malaysia, erina ekitebe China, erina n'ekitebe mu Hong Kong headquarters si office. Erina kampuni namba ekola emmotoka z'amasannyalaze mwetambuliza ebitereke byayo. DHL kampuni obukampuni nkiddamu DHL kampuni obukampuni erina emmere etambuza konteyina ez'ebyamaguzi, erina amaato agatambuza ebitereke byayo, ate bwe tudda ku nnyonyi kampuni erina ennyonyi 250 n'endala 40 ziri ku order bazitumya dda. Kitegeeza nti kampuni obukampuni eya DHL ekubisa emirundi 41 mu ggwanga erya Uganda eddamba okuba n'ennyonyi nnyingi. Uganda erina 6, DHL erina 250. Mwana wa taata kampuni gye twogerako erina abakozi abasoba 40 ate okukola ssente temanyi Uganda eggwanga eddamba. Omwaka oguwedde 2021 yayingiza obuwumbi obw'eza euro 81 n'obukadde 700. Mu za Uganda mu mwaka gumu gwokka oguwedde yakola trillion bwe buse 315 n'obuwumbi 171 n'obukadde 698. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti ssente kampuni obukampuni etambuza ebiterekezi yakola omwaka gumu gwokka bwe guti zikola embalirira ya Uganda eggwanga eddamba ya myaka 7 n'ekitundu. Mwana wa taata